Yes, tukwaniriza natera ku mukoto gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxud Jr. Webale kuba nti weekomera wano ne tutambula ffenna mpola mpola. Subscribe gwatanaba kuba nti osubscribe nga nawe subscribing nkugamba nti big up on yourself. Thank you for subscribing, thanks for sharing, thanks for commenting. Ne tufuna opinion yo mpola mpola. Nakulwa leero tukulete de mwana mulenzi amanyikiddwa nga Jose Chameleone. Jose Chameleone ayagala Alpha awase muwalawe omukulu amanyikiddwa nga Aira. Atenga ayagala Bebe Cool era akwate muwalawe amanyikiddwa nga Biata amuwe Abba Makasi. Kano kagenda kunyuma. Webale kuba nti otambula naffe 24/7. Webale kuba nti we keeping ira wano okola chantizo kuba nti otambula naffe 24/7 era nga gwensonga lwaki tukyasigadde wano mu katale, gwensonga lwaki tu training, gwensonga lwaki tukuleetera amawulire gano 24/7. Now twakitegeddeko nti muwala wa Jose Chameleone omukulu amanyikiddwa nga Aira ngono omuwala yamuzaala mu Dorotia. Omuwala ono alisedize Australia. Omuwala ono akuze era nga ali ku myaka 18 kogata. Ne mutabanyi wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Alpha Sali nga ono musambi wa mupiira wali wano mu Kampala enaku zino abeera sedize ekiwatu leero ne taata we mpola mpola. Omuwala like a guy ono naye akuze mpola mpola. Now Jose Chameleone yatandise okuba nti aperereza Bebe Cool okuba nti akwata muwala we amanyikiddwa nga Aira Mayanja. Omuwala ono gwe yazaala mu muzungu ng'alina emyaka egy'obukulu 18 abeere nti amukwata amuwa mutabanyi wa Bebe Cool ng'agamba nti Bebe Cool ffe twabadde bamukwano kuva dda, ensonga lwaki famire z'abazungu zigaggawala nti zisigala n'obugagga bwabwe nti bakwata abaana baabwe ne bakuwa famire engaga zikwata abaana baabwe n'otandika okuba nti beewasa n'okuba nti like bakipinga mali z'abazadde baabwe bonna. Ensonga lwaki abagagga basigala bagagga. Now Chameleone yalese a suggestion ng'agamba Bebe Cool akwate Alpha akwate Alpha amusindike ewuwe abeere nti bogerezeganya bamuwe mutabanyi wa Chameleone, omuwala wa Chameleone omukulu amanyikiddwa nga Aira Mayanja. Ate nga mukuba nti bogerezeganya mpola mpola era nga Jose Chameleone mukafubo ke babaddewo Bebe Cool naye n'ateekawo obukwaku era Chameleone n'adiyongera okuba nti ateekawo obukwakulize ku Bebe Cool era amugamba nti muwala we amanyikiddwa nga Biata agenda kuba nti atwalibwa mutabanyi wa Jose Chameleone amanyikiddwa nga Abba Makasi. Abba Makasi wetwogera ali mu America era nga jabeera ng'akola emirimu gye gy'okuwuga n'okuba nti asoma mpola mpola era nga Abba Makasi naye akuliridde ko gatane Biata bali mu almost myaka gye kimu era nga kino kikulaga nti bano no batandika okuba nti besana era nga mu abazungu okuba nti omwana batandika okwenyitenga ku myaka emito si kipya. So Jose Chameleone ne Bebe Cool bagala kuba nti bakitandika wano nno abantu abamu batandise okuba nti bakuba emeeza, abalala abatagala baana ba Bebe Cool kuba nti beewasa naye ng'ate Bebe Cool yagambye Jose Chameleone nti muganda wange idea gy'olese ntuufu naye simanyi oba abaana bano bali interested mu opinion gy'olese, njasooka kuba nti babuuzaako tulabe. So n'olwekyo Bebe Cool yatandise okuba nti akola consultation okulaba nti akkirisiza abaana bo kuba nti bakwatagana n'aba Jose Chameleone. Tujjukire nti recently gye buvuddeko awo Bebe Cool y'omwawo abaana be baba nti bamitinga n'aba Bobi Wine era nga kino nno kyakulaga nti bagala kuba nti bazawo Basseruganda then buno nno Basseruganda tebugenda kukomawo wokka. Chameleone naye ayagala kwegatta ku mukago guno naye ng'ate ye akingiddemu lwanjawulo. Alese opinion agambye Bebe Cool muwalawo amanyikiddwa nga Biata mwagala afumirwe mutabanyi wange amanyikiddwa nga Abba Makasi. Ate nga muwala wange amanyikiddwa nga Aira njagala afumirwe mutabanyiwo amanyikiddwa nga Alpha Theory Sali. Wanono Kampala agenda tunyumira abaana ba celebrity
ababiri okuba nti beewasa. I think I don't know nsuubira kigenda kuba nti kikola amawulire mu Uganda ate kijja kuba nti kipya nnyo okuba nti abantu betumanyi basobola okuba nti bejjamu abantu abali famous okuba nti bewasanganya oba bewasanganya something like that okuba nti beetwala kibadde kipya nnyo mu Uganda era tubadde tetukirina naye ng'ate family ezimu engaga baseekaseeka abo batera okuba nti beegomba bwana babaseeka bannaabo emyaka 14 nga bukyali buto naye ng'ate ekyenjawulo ekiri wano nti bano bonna almost bali mu age bracket yemu ate nga abasajja abakabi ababiri bewaddeyo okuba nti abaana baabwe bafumbirwagana. Kino nno kigenda kuba nti kituwa lesson the level okuba nti tuyiga. Bano nno bakiteeka ku besi bakibesinga nti baagala kuba nti bakuuma property zaabwe zibeere nga zisigalawo nti family zonna zinamu akasente. So n'olwekyo omuntu w'ebbali okuva eri n'ajingiramu just for okuba nti batwala abantu bwe bati kiba kikyamu. Kyova olaba nti Bebe Cool basazeewo okuba nti batuula ku mmeeza ne Jose Chameleone babeeyoko ne kyebeekola okuba nti bakuuma ligase yaabwe n'okuba nti bakuuma obwa Sseruganda bakijje just ku mikwano wabula kiyingire ne mu musaayi. Alpha agenda kuba nti atwala muwala wa Jose Chameleone amanyikiddwa nga Aira bamuzaala mu Dorotia abeera mu Australia ne Aira abeera mu Australia. Aira nno atamanyi nti Aira mutamanyi muwala wa Jose Chameleone akuba bifaananyi ate nga modo kugata fashionista ate nga alina emirimu emirala gyakola mpola ate nga Alpha mutabanyi wa Bebe Cool. Alpha mutabanyi wa Bebe Cool musambi wa mupiira. Then bogatako ku kafe na jebagala okuba nti bazimba Biata Sali muwala wa Bebe Cool. Omuwala ono ayimba era nga Bebe Cool yatandise okuba nti amutraininga nga bamuwadde producer Ronnie abeere nti amutraininga n'okuba nti amuyigiza piano ne vocals. Biata ayimba ate nga Alpha naye Abba Makasi naye Abba Makasi agenda okubeera boyfriend we naye muyimbi ate nga gayono auga ate nga fine artist. So byebyo bino n'ebirala byoba olina mu episodes zaffe eziddako osigadde ntambi kimuso Rich Boy Maxud Junior. Subscribing nga tutambule ffenna oliwaddemu okuba nti oleka opinion wansi awo tubeere nga tugisoma mpola. Bye for now.